era gwe Katonda ba Katonda, era gwe nannyini gw'ebinza, era gwe Mukama yaluulira agenda okubaawo, n'atyanga gwe Taata, n'agulumisanga gwe Mukama osaanidde, Katonda gwa Ibulayimu, wa Isaaka, wa Yakobo, agulumizibwe, gwa yaluulira agenda okubaawo, otenderezebwe, gwe Mukama maanyi gaffe era obusobozi bwaffe obw'ekitiibwa, amanga gonna gategwe era gagulumize gwe osaanidde, Kabaka wa bakabaka era Katonda ba Katonda, nannyini gulanyi buyinza Mukama, weebale gwatulese mu kifo kino okusinza n'okutenda n'okugulumiza n'okussaamu ekitiibwa, era nkwegayirira omwoyo gw'omutukuvu Mukama ekakema kati gaffe Taata, hakama katika fe Mukama, hakema katika fe Taata, akole omulimu makati gaffe Mukama, nkwegayirira omwoyo gw'omutukuvu ke, omwoyo gw'omutukuvu Mukama, abanafu abafule b'amaanyi, abalwadde abawonye Mukama, abasibidde abasumulwe, abawambe bateebwe, abasiru bageziwazibwe, abaavu bagagawazibwe, kwegayirira gwe Katonda, ekisa kyo kikema kati gaffe Mukama, kikome ku bantu bo Taata, si bano bokka abali wano, n'abo batulabira ku TV, n'abo batuwulira ku radio, amaanyi ga Katonda mwagali wano, nabo gabakomeko, nabo gabasumulule, nabo gabaleetera ekisa, nabo gabakyalire Mukama, galeeta okumanya emigwa egy'abakwata gikutuke, ndagira buli muzimu agobadde ku bulamu bw'omuntu yenna mu kifo kino, mwijjeko engalo z'enkya, kutula buli muguwa, kutula buli kikoligo, menya buli kyoto ekya Setaani ekyakumwa, oba kiriko ba agenti oba tekirina, mu linnya lya Yesu, ekyakumwa eri obulamu bw'omukaso, ekibadde kimusiranya, ekibadde kivaako amaanyi agamulwaza, ekibadde kipika amaanyi agadde gamusiranya, ekyo ekikolimu nkikutula, n'ekyoto nkimenyamenya, n'endwadde njisiga okulira, endwadde badde mubiri go gwampulira, njisiga okulira mu mubiri go, endwadde zibadde mu kifuba, ezibadde mu lubuto, ezakwata ku nabaana, ezakwata ku musaayi, eziri mu mbuto, eziri mu bifo ebyekyama, eziri mu maaso, eziri mu linnya lya Yesu mu magulu, mu linnya lya Yesu mu Nazareti, endwadde ezikwata emigongo, ezikwata omutima, ezikwata ebibumba, ezikwata amawugwe, ezitula mu nsigo, ezitula mu musaayi, mazzi g'omubiri, ezo nzisiga okulira, ndagira ekyakwata okuta, ndagira ekyakwata kikute, ndagira ekyakwata kikute, era nkiyira omuliro, kiyira muliro, yonna gy'oli nkiyira muliro, ngambye taata, mu linnya lya Yesu ndangirira okuwonyezebwa kwere mu musaayi gwo, kubeere mu magumba go, mu linnya lya Yesu ndagira buli ndwadde gyemmanyiko negyesimanyiko ebadde mubiri gwo, erina erinnya neye talina, ndagira kansa, athima, pressure, ziko seruzi, n'agalwadde agalala agabadde mu musaayi gwo, vayi mu linnya lya Yesu Kristo Omunazareti, nangidde okuwonyezebwa mubiri gwo mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda. Yes, Lord. Glory be to God. Hallelujah. Balamuseme ne mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nenebaza Mukama atuwa bulijjo amaanyi okumutegeera, era n'atuwa n'amaanyi okufissa obudde okujja mu nnyumba ye. Ekyo nno kya bbeeyi era kya muwendo, kisigaze kikuume, toganyanga Setaani okikubbako. Mukama waffe bazibe nnyo, osigazanga bulijjo amaanyi agajjanga mu nnyumba ya Katonda, era bulijjo osigazanga amaanyi agaagala Mukama, what come may, oba kiki, oba misana, oba kiro, oba walidde, oba tewalidde, oba wanywedde, oba tewanywedde, oba watambuza bigere, oba walinnye emmotoka, oba waliwo abakwagala, oba tewali bakwagala, togezangako kukkiriza ekintu kyonna kubbako okwagala kwa Katonda, osigalanga ng'oyagala Katonda. Omutume Pawulo yabuuza atya? Yabuuza nti kiki ekiritwawukanya n'okwagala okuli mu Kristo Yesu? Kiki? Yatuuka n'okubuuza nti kulaba nnaku, kuyigganyizibwa, kulumwa, kufa, kiki? Ekyo kibuuzanga nti kiki? Embeera nga zikutayiza nga zikutusiza okuba nga tokyayagala Mukama, togenda ng'okibuuza ekyo nti kiki? Katonda sigala nga ng'omwagala bulijjo. Awo waliwo ekyama, era kyekyama ky'amaanyi ga Katonda ku bulamu bwo, okusigala ng'oyagala Mukama at all times. Erinnya lya Mukama libazibwe. Genda mu Bayibuli yo, kitabo kigenda kubeera kya Balamuzi. Ani aleeseeyo omuntu olwaleero ng'adde ojja waleeseeyo omuntu olwaleero? Tewali bubonero, temufunye. Naye ndowooza tulina okwongeramu ku maanyi, kubanga kitukakatako okuleeta abantu mu nju ya Katonda ffe ffennyini. First of all, tutandikira kuwangula myoyo. Bayibuli egamba nti ekibuga tekisobola kubibwa ku lusozi ate ne kikisibwa. Bayibuli egamba tebasobola kukoleeza tabaaza ate ne bagibikkako ekibbo. Gw'oli tabaaza ya Mukama eyakoleezebwa. Kikukakatako okuwangula emyoyo ate era n'okuleeta abo abaweddemu amaanyi n'obaleeta mu nnyumba ya Mukama.
ekyo kye bayita okuweereza Mukama okutandikirwako oba okusookerwako. Bangi kumwe mwagala Katonda akuwa omukisa naye naye anoonya kyagukuweera takiraba. Abuuza ne kati mwezi guno ngukuweere ki? Gwe naawe sokulabe mu nkuyanja y'abantu bano okubanga bokka bawanise emikono nti be baleeta abantu mu nnyumba ya Katonda. Kati gwe kiki oyita okuweereza Katonda? So nga ate gwe muntu y'omu edda bw'oli ng'okyali wa Setaani wamukolera kitalo butalo. Be wamutwalira naye akyabajjukira paka n'olwaleero. Kubanga lwo be wayigiriza okunywa sigala na kati bakyanywa. Waliwo be wayigiriza okwenda. Ng'oli okwenda yakutandikirako ggwe walaayi ya Mungu. Naye nga nakati akyayenda. Waliwo gwe wayigiriza okubba. Waliwo gwe watwala ku malwa. Waliwo gwe watwala mu kkwete. Mu malwa, mu bbaala. Olaba ate bw'olabika nga yali omwesigwa ennyo ewa Setaani. Ate bwe watuuka ewa Katonda n'osala omuliro. Ye Mukama ayagala mukuula bukuuzi. Kama mpa omukisa, kama mpa omukisa, kama mpa omukisa. N'abuuza ogwaki? Bantu bange bayitako eyo n'obalekeeyo. Abatalokoka nga tobaleese, n'abalokoka edda baweddemu amaanyi abagudde, tobakubidde yadde akasimu, tomujjukizizaako, tomuweerezayo yadde ka text message, tomugambyeko yadde eri mu dduuka gy'okolera oba mu katale, tomugende nti waayi ngenda mu lancawa, jja tugende ffenna, twekikoze. Kaakati Katonda ye gw'opeeka omukisa, wandyagadde akuwe gwaki? Kubanga ate byalinamu interest, ate gwe tobirinamu interest. Bannange njagadde ojjukire nti emyoyo gyatwala Yesu ku muti, emyoyo gyatwala Yesu ku musaalaba, emyoyo gye gyakwasa Yesu n'amukuba emigo gyonna gye baamukuba, gye gyamwambuzaamu ekkanzu gye yalina ne bamuleka bukunya, gye gyamuwonesa ku muti ne bamukona emisumaali mu ngalo. Myoyo kijja kitya okuba nti ate ye ekyamutisa kyamutwala ku musaalaba, kyamuyisa omusaayi gwe, ate gwe tolina budde bwakyo. Tolaba nga interest zaawukana. Gwe olabika oyagala birala, ate ne Mukama we ayagala birala. Bassebo ne bannyabo njogedde byonna nga mbitandikiddeko okubagamba deka tutegeere omutima gwa Katonda we guli. God is heartbeat. Tutegeere entunnunsi za Katonda gye zikubira. Amiina. Gw'oyita Mukama wo bw'oba onoomuwangaaza, olina omuyiga n'otegera kyasinga okwagala naawe kyokola. Kyowulira nga kyayagala ennyo obudde, ate tobumala ng'okola mu byatayagala, budde bumale ng'okola ekyo kyayagala. Mwe mukulaba kwammwe mu bintu byonna ebiri ku nsi, ki ekyaleetera Yesu omukomerera? Oba ziviza wangi oba bufumbo? Kiki ekyaleetera Yesu omukomerera ku musaalaba? Omuyambi otya ku kampeyini eyo yamukomereza? Omukoleddewo ki? Ani gwaleeta mu kanisa wano bw'omagamaga n'ogamba otyo mukyala gundi ulinze namuleeta, naye mukyala gundi otyo ulinze namuleeta. Bw'oba tolina gwaleeta ekyo tekikumala okwenenya n'oga naye Mukama onsonyiwe, ndabika nadangalala. Onsonyiwe, ndaba byentegeera si byotegeera. Ekyewuunyisa nno kye kino nti abamu ku ffe n'amaanyi agabaleeta tetulina, yadde agaleeta omwoyo ne bw'omagamaga bw'oti tolina gwaleeta. Naye ate okukola ebibatwala tuli b'amaanyi nnyo. Wangi tukolayo ebibatwala, oyogerayo ebitwala abalala, otemako omuntu ekigambo, waliwo gw'olinnya mu mwoyo, waliwo gwewoolako sente n'otazimudiza n'adduka mu kyaki, waliwo gwe wayendako, tolina gwali oleese naye n'ofuna amaanyi agafuna gw'oyendako. Kale imagine ofundako n'okuba ndi waleetayo omwenda n'oyendako omu ne tusigazaawo 8. Naye okuba nti olina gwali oleese mu Bwakabaka naye ng'ate olina gw'osuula, amaanyi agabasuula ogalina. Weewaana bwewanyiri nze ndi mpiso teyeesigamwa n'abalokola embendako. Tolaba nga nakyo kiswaza. Kati bulizo yakulinanye nze muli wala gwe mulemereko. Mugende bantu bano bonna bali wana ali gwe wali oleese. Nze muli wala gwe mubuuze. Omanyi abantu bobeere wala banyiiga. Mubuuze ng'omulemeddeko mugende mbala abali wano. Olabayo omuntu gwaleeta mu kyaki. Naye ate singa tubuuza eri ebweru singa Sitaani yabadde abuuzizza ng'ali mu ddirisa awo alingiza n'abuuza bw'ati nti mu balokole abo abali wano waliwo yali andeetedde omuntu, ojja kwesiŋŋana nga Sitaani aga nti ya bwe kiri bwe kityo. Oli omuwala atudde wali alina gwe yandeetera ennaku ezo yayagala Omusiraamu. Oli omusajja atudde wali alina gwe yaleeta, omukazi oyo alina gwe yatwala mu ssabo. Buli lw'okola ekibi wabaawo gw'otutte ewa Setaani. Ekyo tukyeyibalanga ne bw'oba tomugambye direct nti tugende, gwe buli lw'okola ekibi n'omuntu
buli lwokola ekibi waba gwotutewa setaani. Bassebo ne banyabo njagala bagamba nga si kirumamu era nga sibekwekeredde omukisa gwa Katonda gwekwese mu kutegeera kwagala kwe. Tegeera entunusi za Mukama gye ziri. Bayibuli nti ebyokukungula bye bingi naye abakunguzi be baki? Siwulira abakunguzi be baki? N'ayongera kakyawo n'agandi kale musabe Omukama w'amakungula atume abakunguzi abalala mu byokukungula kwe. Gwe mukulabako tunula eri ebweru olabe enguudo ezo ne zijjudde abantu n'obutale obujjudde abantu n'amaduuka. Abatalokokanga tekimala okukakasa tebyokukungula bye bingi naye abakunguzi tewali. Abakunguzi bannyogoga. Mukama akuyambe akulwe revival, akuzeemu fire, ojjula omwoyo omutukuvu, okomyewo ziru gye walina nga buli golaba omwagaliza enjiri, nga bulaba omwenzi, buli muwala gwalaba aba ayagala amwendeko, n'ombulizi w'enjiri bwe yandibadde, buli mwonoonyi gwalaba aba amwagaliza kulokoka, buli ssabo lyayitako aba ayagala lijje, buli bbaala gyayitako aba ayagala eggalewo. Ani ampulira ngambeko nti amiina? Kwotegerera nti olabika okyali mulamu mu mwoyo. Mwe n'abadde beebuuza naye ntegeera ntya nti ndabika nkyali mulokole bulungi, ntegeera ntya nti ndabika nkyali live in the spirit, ntegeera ntya nti ndabika nkyali ku fire. Weekebereranga ku level kw'obuulirira enjiri. Enjiri bwebanga mu bulamu bwo yafa, ng'enjiri yafa nga tokyalina budde bugabana kigambo kya Katonda n'abalala, tolina budde bugabana bulokozi n'abalala. Omanya olabika wannyogoga era oba obulako katono okufa mu mwoyo. Katonda akunsaasirye. Teeka omukono waggulu gamba nti ayi Mukama onyambe taata neme kunnyogoga kutuuka ku ekyo nga sikyavaamu ddoboozi. Ndi ddoboozi lyo Mukama abaagala okuwulira ekigambo kyo balina kiwulirira mu nze. Nyamba nneme kunnyogoga, nyamba nneme kufa mu mwoyo, nyamba nneme kuwambibwa okutuuka ku ekyo. Onsaasire, onziriza amaanyi go, amafuta go, nziriza omwoyo gw'omutukuvu, nziriza ekisa kyo Mukama, nziriza ekisa kyo taata, nziriza ekitiibwa kyo ssebo, nziriza omuliro gw'omwoyo omutukuvu. Njayaana ennyo okugabana ekigambo kyo n'abalala, okuleeta abalala mu nnyumba ya Mukama, okuwangula emyoyo. Nzijuza omwoyo gw'omutukuvu mu linnya erya Yesu, amiina. Lwaki tomukubira engalo mu Nazareti? Bw'olabanga enjiri ewedde mu kamwa ako ng'omanya nti ofudde, lwakuba okyatambula naye omanyanga nti wafa. Watuuse mu kitabo ky'Abalamuzi. Njagala kwogera ku ekyo kyempise, engeri gy'osobola okunyweezaamu ekisa kya Katonda ku bulamu bwo nga kikuviiriddeyo. How you can embrace the grace of God whenever it shows up. Emirundi mingi mu bulamu bwaffe Katonda atuwadde chances, atuwadde opportunities, naye ne zitulemu grabbinga, ne zitulemu okuwamba. Opportunity nejja nekuyitako. Kimu kye mmanyi era kyenjize ate era kyenkyayiga ku kibayita opportunity. Opportunity si yekulinda, opportunity gwogirinda. Osubira okugamba nti amiina. Opportunity eringa baasi gwoyimirira ku stage weeneyita n'obeeraawo n'ogirinda nga bw'otunulayo bwejja n'ogikuba omukono n'ogirinnya n'ekutwala gy'olaga. Baasi toyinzaga nti sinnanaaba, sinnasanirira, sinnasenya, sinnasanira nviiri, sinnayambala ngoye, naye ninda baasi. Can that happen? Siwulira kisoboka okubaawo ekyo? Alinda baasi ayambala, alinda baasi asanirira, akola byonna bimukwatako. He prepares n'agenda ku stage, baasi stage, baasi n'eryoka ejja n'agikuba omukono n'emutwala. N'opportunity bwetyo bwebeera. Opportunity yeetaaga omuntu ayeetegese. Ekimu ku bisinze okuteeka ku eyo level kw'oli embi gy'otayagala. Opportunity si lwakuba nti zijja gy'oli, zijja nezisanga omuntu ateetegese. Nze mbuuza nga nkyatandika na butandisi, olina knowledge emala? Kubanga ate yo research wabwereere bw'oba mutaddemu ssente oteekamu nnyingi ziba ntono.
Just okola concentration obuuza abantu abakola omulimu ogwo nobakolako omukwano nogenda ng'omanya gundi akola bwati gundi agira bwati ye gundi yagira ati gundi yatandika ati gundi akola bwati gundi abitunda wano abisuubula wano abigira bwati bifuna sente bweziti. Are you ready? Lack of preparation ereetedde abantu bangi nnyo okubeera ba failures. Kubanga ekyo kyakkiriza ne bwe kijja gy'ali talimanya, ne bw'aba ategedde takisobola. It's too heavy for him or her. Kizitowa nnyo, he cannot handle. Why? Teyetegekangako. Oyagala kufumbirwa. Bameka bali wano ng'oyagala okufumbirwa? Mwabivaako? Mwawanika? Bameka bali wano ng'oyagala kufumbirwa? I'm serious. Oyagala kufumbirwa? Oba kuwasa? Kale abagala okuwasa n'abagala okufumbirwa mwenna muwanike. Okay. The question is, oyina ky'omanyi ku bufumbo? Kuba omuntu ky'oyagala okubeera, you carry research, you study about it, you gather knowledge, okuŋŋaanya okumanya. Okay? Ekyo ne kigenda okujja ng'olina ky'okimanyiiko, naye waliwo abaga nja biyigira wali nga nfumbiddwa. Woonomaliro biyiga nga mutabuse, mujja kuba mwatabuse dda. Nga goddidde obufumbo bw'oli obufudde essomero mbw'oyagala kuyigira muli. Oli ali okagenda eno si college. Wano si webiyigira walize ng'obimanyi. Emmotoka abanaagivuga bagiyigira walala ne bagivugira walala. Wangi? Toyigira kukuba ng'omaze n'oteekamu abasaabaze. Nze nja givuga gwe muti mulinye nze nja givuga. Nja giyiga mpola ng'ani gw'otuuzaamu muyita fala. Kama yebazibe. Abanaavuga emmoroka beetegeka. Bagenda gye bagisomera ne bagiyiga. Ne bagyekakasa ne babawa ne permit ne balyoka bavuga. Kiki ky'okkiriza Mukama ky'oyagala akole? Do you have any information about it? Wali okikozeeko research? Wali okiyizeeko? Oyagala genda kusaba mulimu mu kampuni eyo? Weebale nnyo. Weebale nnyo. Kampuni eyo ogimanyiiko ki? Kampuni eyo ogimanyiiko ki? Ate gwe oli mabega bulala. Information is available on the internet. Ebibakwatako byonna osobola obimanya. Ate era by the way, ekyo kankiremereko, bangi kumwe ensonga lwaki babamma emirimu gye mulaga. You don't research. Oyagala kukola wantu tewaba research nze nako, tomanyi be baani, profile togirine bakwatako, bye bakola tobimanyi, tomanyi batandika ddi, MD tomumanyi, tomanyi na wali interest zaabwe. Wabula balabo yabudde n'agapapulako majja njagala mumpeeyo ku kalima wano. Ne baleka bakubuuza ebibuuzo bisatu ebisooka. What do you know about us? And you haven't employed me. When you employ me, then I will know. Nga bagoba. Naye empapula zo ne bwe ziba tezaawera. Empapula zo nga tezaawera. Mumpulira? Omuntu mulage nti mbamanyi na bali searchingako dda. Si mwe mukola ekindi gundi negundi. Nakusoma mwezi bwezi temwakola promotion bweti, temwagira bweti, temwakola. Omuntu agiri, ekitegeeza obadde ng'otunoonyerezaako nti ye lwaki mbayinamu interest okumala ebbanga ddene namali yaddange ndikola nammwe. Empapula ne bwe ziba teziwera akoko kakakuweesa omulimu. Okoma nga unompa ku kimu eky'ekkumi nga bagukuwa. Kama favors. Kubanga interest kintu kikulu nnyo. Interest is a very big thing. Esinga n'obuyigirize. Omuntu okutegeera butegeezi nti obadde omulinamu interest, obadde omunoonyereza, kampuni obadde oginoonyerezaako. Ne bw'oba musajja ng'agenda kuwasa n'akulaga nti akumanyi. Nagamba bakuzaala kyazanga. Mama osiye gundi. Tata osiye gundi. Baganda bosibe bagune gundi. Tewasomera gindi. Tewasoma bintu gunne gundi. Wabijja wa ndi mbadde nkunoonyerezaako okumala ebbanga. Kati ekyo wali abatakyagala naye kye kisinga obulungi. Kimanya abamu kumuga nti ng'ani gw'onoonyerezaako okutuuka ku ekyo. Naye ate oli bwe yeprovinga nti adde akunoonyerezaako ate oyo yasinga. Kuba ye bw'aba yakyogera nti toyina abaana babiri. Omanya nti ate oyo ali mu kintu. Ali mu kiraasi.
Haleluya. Oyo manya kyatwala akimanyi. Yakisose kyetegereza yakyetoolodde. Talina wagenda kubuukira. Vakubano goge bagenda Uganda alina abaana babiri nalyoka asatira ennyumba yonna. Bannange nanca. Olina abaana babiri balamba mumbuza baali badde ba kitundu. Mukama yebazibwe. Kubanga ate lwaki weeteekako yagenda okubuuka amacco. Ogenda ddala n'ono abitegeera ebikwatako. Kama feebazibwe. Bamba gwe bulazo kirabo oti asisita oga nti nkumanyi mbadde kugoberera okumala akabanga. Kumanya nti ono kyayagala alabika akola atya. Kubanga abadde akikolako research. Okwolesebwako okwolesebwa ki? Vision yo vision ki? Biki by'osabira? Obinako information. Are you prepared? Tewali kinenye bufumbo bw'abantu. Ng'abantu okuyingira mu bufumbo nga tebalina kye bamanyi ku bufumbo. Obudde abantu babumala bakola research ku mbaga. Gwenda obuza abaana abawala ajja kubulya gye batunda gawuni. Gawuni z'amanyi gye bazitunda. Engatto, changing dress, akaviiri, decoration, owasinga ennungi, keeki gye bazikolera. Ebyo byonna abimanyi. Mubuuze bufumbo. Tiniyo bufumbo kyo kyekiki. Aga kwe kuwasa. Obufumbo kyekintu yembaga. Obufumbo bulala n'embaga nji. Kingambire neighbor akune ndio obufumbo kirala n'embaga ndala. Agade adefa amanyi gonna tugayiwa ku mbaga. Amanyi gonna gagenda ku mbaga, sente zonna ku mbaga, effort yonna mbaga, mikwano gyonna gye tukwana gye ginaatuyamba tubulira embaga bwe en'enyuma ebeera etya. Ate obufumbo bunaanyuma. N'abasajja bwe batyo. Sajja bangi abatalina kye bamanyi ku bufumbo. Nyinga baagala kuwasa. Yamanyi obufumbo kwe kuwasa omukazi n'omuteeka. Kiwedde. N'omugulira emmere. Kiwedde. Bujja kuwangaala kasita omuwa emmere. N'omubuze waabwe yali talya. Tiyali alya naye kati wano aba yeefumbira. Yeebegera. N'olwekyo ekyo kyamuleeta ekyo. Kyekyamugye waabwe kyonna kujja kwebegera mmere. Kama yebazibwe. Buli kintu kyonna ky'oyagala kikoleko research, kikoleko study. Wabikudde lwakumeka? Ani kitabo kyekyo kigamba abantu nga basatu abakulinaanye ky'ekyabalamuzi. Ekyaki kyabalamuzi. Sula ya meka? Ya mukaaga. Erinnya lya Mukama libazibwe. Ngenze kale kula 17 olw'obudde. N'amugamba nti obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go, kale ndaga akabonero. Obanga gwe wuuyo ayogera. Era ayogera nange. Era tova wano nkwegayiridde okutuusa lwe najja gy'oli. N'enfulumya ekirabo kyange. N'enkiteeka mu maaso go. N'ayogera nti naabeera wano okutuusa lw'onookomawo. Olw'ekumi lwe sisomye olw'obudde lubadde mu bino wammanga. Mukama n'amutunulya n'ayogera nti genda n'amaanyi gano olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani. Sinze nkutumye. N'amugamba nti ayi Mukama wange, Isirayiri ndimulokolera ku ki? Daba baganda bange be basinga okuba abaavu mu Manaase. Nange ndi muto mu nnyumba ya kitange. Olw'ekumi n'omukaaga. Mukama n'amugamba nti mazima ndibeera wamu naawe era olikuba Abamidiyaani ng'omuntu omu. Oba okuba ngalo okuba nga zinoga. Ndibeera naawe. Oba obadde weeraba otya, oba obadde weeraba otya.
oba ekika kyewammwe manya baavu manya ate naawe oli muto gwosingayo gwosinga obuto mu nnyumba ya kitaawo, ebyo si ye ishu. Ekikulu mu byonna olina oyo era ogenda kuba n'oyo ensibuko y'amaanyi agabikola. Bw'oba olina Mukama, it does not matter from whose clan are you. Mwana ngenda gandoza olunyiriri olw'emabega olw'14 bano bategere bye njogera. So he said to him, "Oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." Ebyo bikulu nnyo ebyo byolaba bw'oba tolina Katonda. Those are factors to success bw'oba tolina Katonda. Weebitamalingira ani yakuzaala, oli wa ggwanga ki, wavaawa, Kampala wajjaddi, wasomera wa, papulazenkana wa, weebitamalingira kasita oba ng'olina Katonda. Biba tebikyamatala. Erinnya lya Mukama libazibwe. Ate ekirala, ani akugamba, ani akuyise, ani ayogera, ani gw'oyogera naye. Bw'obanga oyogera na muntu munno nga yagamba ogenda kuba wakabi, togaana kubiteekawo ebyo. Naye bw'oba oyogera n'omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, nga yakugamba nti ogenda kuba Abamidiyaani ng'omuntu omu, then factors endala zonna z'olina mu background yo ziba tezikyayimirira. Ngambako nti amiina. Ekisooka byonna yagambye ngenda kuba naawe. Ebyo byali badde bikulu by'oyogedde singa mbadde sigenda kuba naawe. But by the fact tingenda kuba naawe, kati biri by'osose okwogera tebikyakola makulu. Era oli wadde mbenga okuyimirira mu maaso ga Setaani n'omusomoza nga abikugamba, n'omugamba Setaani by'oyogedde by'omumanyiiko bikulu nnyo singa sibadde na Katonda. By the fact nti nyina Katonda tebigenda kuyimirira. Okubanga engalo, okubanga zinoga. And the Lord said to him, "Surely I'll be with you." Akamala. Ako. Si chawulira buluganda. Ako. Ako. Ka overruling ebirala byonna ebisigadde. Ako. Ka supersedinga byonna ebisigadde. Ensi byemanyi, bye bakugambako, bye bakuleetako, bye bakumanyiiko, ab'amasitole bye bakumanyiiko, wali abakumanyiiko amasitole. Bwe batandika okugogera n'abalala bayasama. Olaga ekiki? Oyo mwepangirako oyo. Yakafira abasajja mukaaga. Aya. Wali ebintu bakwogerako nga batolina Katonda oba owedde. Wali ebyafaayo bye bakwogerako nga bwe batolina Katonda oba owedde. Naye bannange twebaza Katonda kuba ye bw'abeera mu bulamu bwo. Fact endala zonna zirulinga out. Kampulire yaŋŋamba nti amiina. Kati ekibuuzo kyokka ate nga kyekyandese okwogera olwaleero. Olunyiriri olwo olw'16 olunyweza otya mu bulamu bwo. Katonda bw'agamba ni ŋŋenda kubeera naawe, wangi okakasa otya nti ajja kubeera naawe ate abeerera eddala naawe. Omanya otya era okola otya. Kuba Katonda okubeera naawe kirala, ate n'okubeeranga naawe nakyo kirala. Oba okawulidde ako? Katonda okuba naawe kirala, ate n'okusigalira ddala ng'ali naawe nakyo kirala. Okola otya okuleeta presence ya Katonda mu bulamu bwo? Ono gwe tuwogeddeko nti bw'ajja overrulinga byonna ebibadde bisigadde, he rules out, he supersedes, ateeka ebbali buli ekibadde kiyimiddewo ng'omuziziko. Okay? Ekyo tukiwulidde. Naye okola otya omulekerawo ddala? Mu business bakayita sustainability. How do you sustain that?
okibeezaawo otya ekyo? Okinyweza otya ku bulamu bwo? Okakasa otya nti olwaleero oyina ekisa n'enkyawo ekiri naluli weekiri? Okakasa otya nti leero bw'oba muwanguzi n'enkya onooba muwanguzi? Okakasa otya nti leero bw'oba mufumbo n'enkya ojja kuba mufumbo? Onyweza otya obujulizi mu kamwako ng'obuwadde olwaleero nga n'enkya osobola obuddamu? Kubanga abaana ba Katonda basinga obungi obujulizi bwabwe wangi buli babuyita batya bino ebintu by'okozesaako ne bivaawo. Temporary, disposable. Some people's testimony are like disposable items. They can give you today, nchabo mbuza tibubaawo. Why? Kubanga abantu bamanyi bireeta bujulizi. Balema okutegeera ebinyweza obujulizi. Bamanyi bireeta bujulizi, bamanyi okusaba ne bujja. Naye tebalowoozangako, ani naddala Abafirika. Abafirika tebalowooza nnyo ku maintenance. And that is the mindset across the board. Society yonna bwefaana, abaasoma n'abataasoma bonna tewali amanyi maintenance. Tebagirowoozaako. How do I sustain? How do I keep it going? Sente tufuna zikola nguudo eziyolamu ettaka tezibaawo. Eziyola ettaka mu myala tewaba, tufuna zizikola. Tewali alowooza ku eyo budget yaga nti naye tulukoze lugenda kubeerangawo lutya. Tewali amanya nti lujja gendamu ekinnya, bwe tutandika ebinnya lugenda ddala all the way ne luggwawo. Enguudo zonna mu mawanga gye zibeera zigendamu ebinnya, naye wabaawo ssente ezijjamu ebinnya. Amiina. Tetulowooza nnyo ku buwangazi bwa kintu, bwe bulamu bwaffe bwe tutambulira, tufaayo ku kukifuna naye engeri yo kibeezaawo. Kati trend bweto bwefaana kuviira ddala eri paka eno, oba oli awo kyandibanga kiva n'eno nga kidda eri. Ekisa kya Katonda okifunye bakibeezaawo batya? Olokose babeezaawo batya obulokole? Katonda akuviiriddeyo bakibeezaawo batya? Omulimu ogufunye baguwangaza batya? Obufumbo obufunye, praise the Lord, babuwangaza batya? Kuba tekimala bumaze okufuna obufumbo. Ebibuyigga biba tebinnafa. Bayibuli egamba etya? Dayimoni omubi bw'ava mu muntu amuvaamu n'agenda mu nsenyi enkalu n'atuulako eyo, bw'amala mbu n'akomawo. Akomawo ddi? Nga baserebulatinga. Kati ate bo tebamanya nti yadda. Mbwe akomawo n'alingiza mu nnyumba mwe yava. Alabayo ddala wakyaliwo ka chance. Mbwe naye n'amala agiraba nga njerere nga teeyereddwa. Adduka n'addayo mu ddungu n'aleetayo baddayimoni abamusinga obubi 7 ne bakomawo ne beesogga ennyumba eyo. Mbwe era eby'oluvannyuma by'omuntu oyo biba bibi nnyo okusinga eby'entandikwayo. Ekyo tewali akirowoozaako. Buli muntu amanyi goba dayimoni. Tewali amanyi ogikuuma otya nga tekomyewo. Angi? Buli muntu amanyi goba dayimoni. Genda muveeko, genda. Katonda ampadde sente alabika abitegedde. Ngenda kweyongera mbuulire. Kama akuwa omukisa. Buli muntu amanyi goba dayimoni. Ogikuuma otya nga tekomyewo. Ogiggalira otya n'ogigamba tolidda dayimoni gwe toddanga. Buli muntu anoonya amugoba mu dayimoni mu kibuga wano. Ani asinga ozigoba ennaku zino? Bannange nyina okugendayo nange nnoza bangobe mwe yange. Weebale nnyo. Bajja zigoba. Okola otya okusigala nga tezikomyewo? Kuba zikugobamu obugobi tekimala. Okusigala otya nga tezikomyewo? Kuba bajja gigoberamu wali eddiremu wali. Kati ogenda kuddayo paka ddi? Kamba yebazi. Mutegera bye njogera? Njogera ku sustainability. Okuuma otya ekintu ky'ofunye? Bwe bulamu owonyezeddwa okikuuma otya? Olokose okikuuma otya? Ofunye omulimu bagukuuma batya? Ofunye obufumbo babukuuma batya? Owasiza omukazi bamukuuma batya? Ky'ofunye okinyweza otya? Ono amugambye ndi ngenda kuba naawe. Ani ayogedde? Bambi munyambe munziremu ndi mukumaliriza. Ani agambye ngenda kuba naawe? Lwaki tiyapapira onagamba tugende?
kati mukama oba okyogedde kale tugende yaga ogenda kuba nange ekyo neetaago kinyweza ku bulamu bwange bw'oba okuba engalo zikube nga zinoga bw'abanga agenda kuba nange nga yamaze n'akyongera neetaago kinyweza mu bulamu bwange kireme kuba kya lunaku lumu kireme kuba kya wiiki emu kireme kuba kya mwezi gumu kireme kuba kya mwaka njagala kukola partnership naye nga bonna we mwetaagira waali gamba nti amiina Gideon agamba te mule 17 mwana ngerundage le 17 n'ayogera atya then he said to him if now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talks to me. Number 1, ayagala kabonero. Mpolu dako, ule 18. And do not depart. Akabonero kasaba keeko. Mpaya akabonero. Muwangu ddala n'alyoka yakoogera. Naga akabonero ke nkusaba keekano bw'oba wazze gira ddala era nkusaba do not depart from here I pray until I come to you and bring out my offering and set it before you. And he said, I will wait until you come back. Duli wazze buzzi njagala kuyingira mu partnership naawe. Duli wazze buzzi njagala kuyingira mu ndagaano naawe. Saagala relationship eri casual mukama njagala relationship eri gulugulu nze naawe nga twemanyi. Anji mpe essimu yo bw'ofuna ng'omukisa n'omitinganga president anji tugwirananga kulya sausage yekka na nkoko naki nakwata mu ngalo n'omubulira amannya go manya ne gy'obeera ani yali jjajjawo ani yali taatawo biki ebyo na president yabyogera naye omugamba nga naye ssebo kaakati bwe mba nziramu okwetaaga nkola ntya kuba nja kwetaaga naye abantu bo bazibu batukoona obukokola. Mbadde nkusaba ompe essimu gy'okwata. That is how they established an opportunity. Nti eze ekusanze oli ready baginyweza batya. Ekintu kyonna bwe kijja gy'oli nga kikusanze toli ready kiyinza okutwala emyaka emirala 15 okukomawo kubanga kyakusanga toli ready. Gideon agamba mpa business card agisaba mukama mpa business card yo oba ndabye ekisa njagala kukolayo ekintu nga kikubeerezaawo ddala bwe mba ndabye ekisa I want to embrace that grace. Njagala obireko kyonzijjukirako njagala okusiima ekinkoleddwa njagala okunyweza ekisa ekyo saagala kisa kijja nga kijja mulundi gumu. Ekisa ekijja omulundi gumu mu mwaka kikuweesa obujulizi omulundi gumu mu mwaka. Ennaku endala esigaddewo n'okaaba bukaaba era ndo zonna wali obuwaddeko. You give a testimony and you can't give another for a whole year and people wonder abantu babeera nga beewuunya kiki ekyakuba kati wali owadde obujulizi obujulizi wabuwa naye tewamanya ngeri gye banyweza kisanga Katonda akuviiriddeyo ng'akulabikidde. Gideon agamba nti obanga ndabye ekisa n'otuuka okuvayo olina gy'oli ayi mukama n'ojja gye ndi n'oyogera nange ebigambo bino by'oyogedde n'ogamba onnonze n'ogamba ngenda kuba Midian ng'omuntu omu byonna obyogedde mukama njagala kukolayo ekinyweza ekisa ekyo kkiriza osigaleko wano nyingire mu nnyumba yange ndeeta ekiweebwayo kyange nkiweejo nga tonnavaawo. Ekisa kisobola okukukyalira nga sigwe wakiyise naye bw'oba onookinyweza ku bulamu bwo okola ebyo ebikinyweza ku bulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Mukama akuyamba okoleyo ebinyweza ekisa ku bulamu bwo. Gideon agamba nti kkiriza ekiweebwayo kyange kanyingire mu nnyumba ndeeta ekiweebwayo
kuba Katonda tanza kumala gankyali anajja bw'ati obanga kabaka bubaka kabaka akyali ewantu ne bamuwa ebirabo kabaka akyali ewa ne bamuwa ettooke eddene kabaka akyali ewa ne bamuwa enkoko ennene kabaka wakyadde avaawo n'ekintu kabaka ate olwo Katonda yatonda eggulu n'ensi kirinaga nti sinza kuleka tomala gagenda bw'oti olinzijukirako ki ekiri kuleetera okunzijukira obanga ndabye ekisa kkiriza nnyingire mu nnyumba nkuwa ekiweebwayo kyange bameka abali wano nga Katonda yakuwa ekisa Katonda akuwadde ekisa abamu n'okujjukira temujjukira naye amazima gali nti Mukama akuwadde ekisa Mukama akuwa omukisa Mukama akoze atya akuwadde ekisa akuviiriddeyo ate akyakuviirayo ekimu ku bibadde bikukuba tomanyi ku embrace nga kisa when it shows up when it come you just go you don't know how to embrace it tomanyi kyaniriza tomanyi kyenywezaako tomanyi kyeteekako sometimes you just give empty testimonies oyimira olina obujulizi obuliawo bukalu buliawo tomanyi nangeri gye banyweza kisa abamu muli balu nnyo mu kuwa obujulizi okwebaza kwagaana tomanyi nakye bayita kwebaza buli emira ali okuwa obujulizi owa bwampewo bukalu buluma bujulizi obuluma tebuliko yadde akaweebwayo ke bayita thanksgiving wabula oyagala kubya bantu ngalo bannange neebaza Mukama yamaze naakikola okay what next you've got to learn to appreciate the grace of God weeyigiriza okusiimanga ekisa kya Katonda bw'aba akuviiriddeo ng'akulondobye mu nkuyanja y'abantu musiimenga mwebazenga mulage nti osiimye waakutuusizza mulage nti osiimye waakutadde mulage nti osiimye omulimu ogwo gw'okola mulage nti Mukama entandikwa simbi olabika olina gy'ontwala waneneko weeyigiriza okusiima beera mu bulamu bw'okusiima beera mu bulamu bw'okunyweza ekisa bassebo ne bannyabo ekisa tebakigula mu dduuka era tebalina gye bakitunda naye Mukama asobola okukuwa amagezi ekisa ky'aba akuwadde n'okinyweza ku bulamu bwo mu linnya erya Yesu Mukama yebazibwe nnyo kisa kya bufumbo kisa kya buweereza kisa kya mulimo kisa kyaki kyenywezeeko naye gwe tokoyo kubanga buli kaseera oli on and off leero n'owa obujulizi nkya tosobola bbuwa kuba tumanyi engeri gye bakuuma kisa mu January n'owa obujulizi mu February toyinza bbuwa kyafuumuka kyagenda nyweza ekisa kisiime omusajja bamuyita Kezekiya obudde tebugenda kuŋŋanya mwogerako Bayibuli ga Mukama n'amuwonya endwadde yali enzibu ennyo n'amuwa n'akabonero n'azza n'emabega enjuba naye Bayibuli ga nti naye Kezekiya n'atasasula okwenkanankana n'ekisa ekyamukolerwa wali olusomyeko n'atasasula mbu obusungu kye bwava buba ku Yuda ne ku Kezekiya ne ku ggwanga lya Isirayiri why tamanyi kunyweza kisa neeyimirira teeka emikono gyombi waggulu gamba nti ayi Mukama onsaasire ntegedde obuzibu we bubadde buva si lwakuba nti ekisa tekijja gyende si lwakuba nti opportunity tezijja naye ekyo zinyweza ekyo kikyannemye kyenziza okwenenya onsaasire Mukama onsonyiwe ssebo ompe ekisa ate onjigirize ne bakinyweza ayi Mukama nkooyo obujulizi bwempa olwaleero ng'enkya sisobola bbuwa ayi Mukama njigiriza amakubo go njigiriza okusiima ekisa okunyweza ekisa okiwambaatira mu linnya erya Yesu amiina